ku kyalo kya Mpisi abantu nga baziika. N'ekyo ekineewunyisizza abantu tubasanze baseka, balya, banywa, buli omu ali ku bibye. Kiki ono omwami nga tebamuziise laba abantu. Tracy, Gatonnya obadde tomumanyi nga abadde awalana buli muntu yenna ku kyalo kino. Olaba n'enkoko ya neiba ne bwejja ewuwe naye agiwalana. Naye ate ekyo kye bakoze si kirungi, si kya bwenkanya. Oli omuntu afudde, omuntu bw'aba afudde mukyesonyiwa ne mukivaako wakati guli mulamu owalana otya omulamu. Kubuulire, waliwo omuntu akola ekintu mu bulamu n'omukyawa ne bwafa era osigala omukyaye. Neera kye bakoze si kirungi. Musajja wattu bandize ne bamuziika bambi. Batuuze bannange, kitalo nnyo. Tufiiriddwa muliraanwa waffe ate nga mutuuze. Ate nammwe mbeebaza okubeera nga bwe mwawulidde emiranga n'okwasiirana mwajjiddewo bunnambiro okutubeererawo mu kaseera kano okusoboozebwa. Kitalo nnyo. Wabula ekiriwo ekiri mu ddiiro kati tekinyuma, kubanga Gatonnya ate wabadde agenda okuziikibwa ate yatundawo. Gatonnya abadde muliraanwa wange emyaka gyonna. Njagala tusitule Gatonnya tumutwale tumuzanzike wali mu kibanja kyange, ekyo nakyo kive mu ddiiro. Waliwo omulala yenna alina ky'ateesa ku nsonga eyo? Kansooke ne maama oyo zire bwe nti. Kitalo nnyo ekyamutuze munnaffe Gatonnya. Kitalo nnyo. Wabula kinkoze bubi nnyo. Gatonnya agenza okufa wano nga yatundawo dda. Era nze n'omwami wange mukalazi wano ffe twagulawo. Wabula kinkoze bubi nnyo omwami wange mukalazi wano tasobodde kubeerawo olw'ensonga yagendako safaari kukola. Naye nze nga nze mukyala mukalazi badde nsaziwo tinnamwandu n'abaana be bawadde ennaku ezo 3 ono nga bavuddewo. Kituufu olw'ensonga nze njagala kuddaabiriza nnyumba yaffe yeeyo ssebo. Kaakati batuuze bannange mbabuulire bwe bituuse omulwadde alumye amuweese, sabbuuni amusse mu lubugo. Kuba kakati tubadde tukyali ku kya Gatonnya aziikibwawa ate kaakati waliwo ensonga etalereka. Tulina kati ate okulowooza ku nnamwandu ne bamulekwa tubataddewa. Kati awo simanyi kye tuyinza kuzzaako bannange abataka. Batuuze, Dickson, olina ekyokutoosa ku nsonga eno?
Iye. Nyabo. Ogambye nti ennyumba mwagigula ssente mmeka? Eno ennyumba twagigula obukadde 45 ssebo. 45? Ebiwandiiko ebijoogerako ebiraga nti mwe baagigula obirina? Ebiwandiiko tubiyina. Kalize mbadde nteesa nti okkirize emikolo gy'okuzika omuzeeyi gigende mu maaso. Bwe giba giwedde ogenda oleeta ebiwandiiko ebyo ebiraga nti mwe bagula eno ennyumba nze sayinike cheeke ssente zammwe zonna nzibawa. Olwo omukadde asigaza amaka. Wekiba nga kyakutuwa ssente tekirina busa. Awo nno kati ensonga zitandise okukakkanamu. Ssebo wabaddewo omukono wano naye kansooke. Batuuze banaye nga kitalo? Kitalo nnyo. Omulinzi nga bagambye ogulira mukadde ennyumba aneesose bwesosi kuba nange mbadde ngenda gimugulira. Naye nina kye neewuunya, omuntu omukulu ategeera ogulira otya omuntu ennyumba nga tekuliiko lujja. Era nze nsazeewo ngenda gulira mukadde olujja. Era ngenda genda ewaka ndeete endagaano kwe nagulira nzireete nzikwase mukadde nga nammwe mulaba. Weebale nnyo bannange abatuuze. Weebale nnyo. Weebalire ddala. Nze wentyo ebyange si bya cheeke. Tolimbye ebibyo bya ndagaano. Weno siruwala. Banda kaakati weebale nnyo ssebo. Kaakati kye tubadde tugamba ssebo nga bw'osazeewo okugenda okutuleetera ebiwandiiko tukozese akaseera ako ng'ogenda okunona ebiwandiiko ensonga y'okusima egende mu maaso tulokole ku budde. Mulabye mutya bannange? Tewali buzibu abasima baliwa. Banne obugalo mwebale nnyo mwebalire ddala bannange. Mwebale kutukondezaamu. Mwebale nnyo tugezeeko okukwata obudde tulabe nti essaawa y'okuzuuka etukwata bulungi. Weebale nnyo bannange abatuuze. Banaye abatuuze namwandu temumusuulirira. Ayinayo akatooke, ayinayo omuwogo, tusobola okugenda ne tubireeta. Bamulekwa ne bagira nga beeyambisa nga balyalyako. Nze nina omusiri gwa muwogo wabaasa baguyambye omusiri gwa muwogo ne kasooli. Omusiri gwa muwogo guguli. Ogwa kasooli guli kyengulu eri wala mu lusozi. Kati abasabira obuyambi baweeyo gy'oli mu kulya batandikire kweyo lwaki. Temugwa ku nnyimbe be mukyankalanya. Jane, omanyi ekibogeza ebyo byonna? Katweberere mukeka mwageza ebyo byonna teri kirala. Naye nga tekatera kukuba. Nawe twesonyiwa. Sorry. Yansanga ntamidde naye kati ajjansange nga sitamugamba ajje kati. Maama simu abagenda omulabirira. Abaana bagenda wa neighbor. Namwandu ajja. Aje tosirikako. Ate teyanywedde. Taata, ekituufu kiri nti tandikidde eri wa mukadde. Naye nga naawe era mbadde ninawo entegeka eyo. Era nga ndi mu ntegeka ya kugulira ettaka nga ddene nikutereko faamu, nkutereko n'ennyumba ennene wano nveewo. Lwakuba kati nsookedde naye nawe mbadde nzija era kati bwe nkusabira era nkugamba. Nyonyi ettaka nga ddene ezo ssente we zingenda zikuwa osasule kuzimbire nako. Wangi? Iye. Byogera bituufu. Nkakasa kinjogera taata. Essente ozijjawa mwana wange nga tezikufaanana. Tobanga mwana wange wayingira ebintu by'ekirogo bino eby'okusaddaaka abantu. Taata nze omanyi bulungi ezo ebintu eby'okusaddaaka abantu sisobola. Wabula okola ki? Wabula ekituufu kiri nti nafuna omulimu mu kampuni bansasula bulungi era nze mbanija w'eyo kampani. Bituufu by'oyogera? Kyenjogera ge mazima era nkikakasa. Gwe kyokola kunyonya ttaka ze ssente ngenda kuwa osasule. Kyogamba wendifunira? Oba olifunye kati ssente zogenda zikuwa ssente zo weeziri. Teweemenya. Kati ensonga eno teyeetaaga kugibeeramu nze kakanoonye ba bulooka kuba kati sisobola kutambula mangu n'enfuna ttaka. Kati kanoonye bulooka nnoonye wano essimu ya bulooka. Wali buzibu. Kaakati obubaka obw'okubagiza n'okwebaza nga tubumaliriza tugenda kubanga tuwuliriza ebyafaayo by'omugenzi. Ebyafaayo by'omugenzi nno bino tetubigenda wala kubanga omugenzi okujja ku kyalo kino yajja akyali muvubuka muto ddala era yajja lwa mirimu nga azze kukola.
kale nate nga ab'eŋŋanda ze bo tetwasobola kubamanya yadde okumanya ekyalo gye yava. Kale lwe tetuyinza genda wala nnyo ku byafaayo bye, era mu nsonga y'emu bwe tutunula ku ndagamuntu ye esobodde kutulaga bbanga mwe yazaalibwa. Omugenzi ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Gatonnya omwaka gwa 1971. Kale nalina okubalirira okwangu osobola okugattagattamu n'omanya emyaka gy'omugenzi. Ekyokubiri, omugenzi yajja kuno nga bwe mbagambye nti yajja akyali muvubuka muto, abadde musajja mukozi kubanga yajjira ku mirimu, yajja kukola n'afuna kuno obutuuze. Abadde musajja mukalabakalaba nga mugerengetanya ate nga talina mutawaana ku muntu yenna gwe kasitoba ng'otegedde kyayagala. Aba talina buzibu na muntu yenna. Obulwadde obussa omugenzi. Omugenzi ono yafudde bulwadde bwa kasikonda. Olunaku nali ndi awo, abaliraanwa ne bajja ne bampita ne tudduka Misinde. Kale nengezaako okugenda okufuna emmotoka, naye emmotoka ekyennaku nebanga yali efunyemu obuzibuzibu. Kale ne tuyandayanda mangu awo ne tumuteeka ne tumwebagala ne tumuddusa mu ddwaliro nga kasikonda amuli bubi ng'ekimbe kimusika. Kale nno ne tugezaako okutaakiriza obulwadde bw'omugenzi, naye Mukama teyakkiriza okukakkana ng'atuvuddeko ku bulamu bw'ensi. Kale nno mu bimpimpi tetumanyi nnyo byafaayo bigenda wala, ebyo nno mu bimpimpi bye bikwata ku byafaayo by'omugenzi. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Tulizuukira ffenna, tulizuukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Mukama bwe yayogera nti omuweereza we ng'afudde tafumbula kubalizuukira, ffenna bamumanyi ng'alituzuukiza. Tulizuukira ffenna, tulizuukira ffe mu olaba ensi bw'ekyuka. Maama Magezi yali awalana Dickson nga tayagala yadde Dickson okuyita mu luggya lwe, naye kyewuunyisa Dickson yasasudde ennyumba Maama Magezi mwagenda okubeera. Kyova olaba si kirungi kuwala na muntu n'otasonyiwa. Oyinza okuwala n'omuntu ng'enkya yagenda okununula. Ekyo Dickson kyakoze. Nkubuulirize nengedde okutya ensi. Omuntu ate gw'olaba nga ye mulabewo, ensi ekyuka n'aba ate nga yalina okuyamba. Nengedde okutya ensi. Kyova nze nagitya dda era nengivaako. Naye mukazi gwe naawe eriko olaze nnyo obujega. Ate nti ennyumba wagambye mwagigula obukadde 45. Ate muba mwagigula 45 ate era zo oyogedde zennyini. Nyawe obadde oyagala nsabe mmeka? Wandisabye obukadde 5 n'oyongeramu obukadde 5 ng'amagoba. Bagambye nti ku mufuko olina okukolera bizinesi. Nze njagadde kuyamba mukazi oli afune waabeera. Kati nno nange mpaayo emitwalo 10. Omuvubuka ampadde cheeki ng'olaba egenda kula nga weesa ennaku 5. Kale nze zenkuwa sijjewa. Kuzizo mpa kuzizo. Kwata mu nsawo yo ompe kuzizo. Sente zenkuwa zaaki? Ezakubaawo ng'omujulizi nga bakukwasa cheeki. Nakugambye ko obeerewo ng'omujulizi.
tuwabadde bakungubazi balala abalinza okukola nga abajulizi. Mukazi gwe nakulabirawo ng'oli musiru. Nakulabiddewo nga toyina magezi totegeera. Nzikumye sijja kuzikuwa. Kati oba obweru wabunoonyaamu ki? Tebukusaana teri mweru munaku mubweyingizaamu. Sijja kuzikuwa. Toyina magezi oli kisiru ebikazi ebinene mubabisi. Kale